Macha ga leero twafunyeko national blackout ekiviiridde ku our emergency line kufunamu fault neta evacuating amasanyalaze kuba Owen Falls nga gajja Lugogo and okuba ku ekyo tetusobodde kyali system yaffe collapsinga nga tetusobola ku transmitting amasanyalaze gatwala mu cities endala system yaffe eba overloaded nga tetuyinza kukola demand nga tetuyinza kubalansinga demand ne supply ebaddeko kati system yaffe ne collapsinga amasanyalaze ne gavaako mu country yonna kino kiviiridde ku mirongooti gyagwe embalala nga tugezaako kugiza bujja naye tubadde ku emergency system gyetubadde tulwaningirako nga ebadde ku poles zino ez'emiti nga si mirongooti kiri egyaffe egy'ebyuma eby'ebyuma bagibako nga 2 weeks eziweddeko ne bakozinga shortage of power nga tetusobola oleeta amasanyalaze gava Owen Falls tamagaja Lugogo ne tukozesa emergency lines evacuatinga amasanyalaze ago naye no emergency line gyetubaddeko naye efunyemu fault kati ba engineers baffe bali ku ground bagezaako kufuna kiki ekibaddeko ku emergency line eno is it overloaded kiki ekibaddeko kyekibaliko kati